Yes, nkukulisaayo nnyo gy'obadde mukwano gwange bali kwekuumira ku mayengo gano yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Ripooti efulumye okuva mu kitongole ekya United Nation. Ripooti efulumye ekwatagana ku bajaasi ku bayeekera ba ADF abagenda mu maaso n'okuba nga bateekawo entalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ssaako n'oluusi okusalako Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkutegeeza nti oli kuyiga Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano nate abula gwagala otweyungako kkirira wansi ojja kulaba ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otufollowinga okutugoberera ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. UN emaze okkiisa nti nno abakiyaasi bano aba ADF balabiddwako nga bakozesa drones ssaako ne satellite communication systems okuba nga babyeyambisa okuoperatinga operations zaabwe gwe mukwano gwanga ekintu eky'obulabe ekigenda okuba nga kikalubiriza amagye ga UPDF naddala operation Sujjo okusobola okulaba nga egenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki nti drone zino mbu tebazikozesa bukozesa kulaba bulabi ba nkambi za ADF we ziri. Wabula bagambye nti no drone zino ezimu zirina n'obusobozi obwetikka ammunitions ng'ebyokulwanyisa bomu okusobola okulaba nga byataakinga eri abalabe baabwe we babeera bali. Bagambye nti nno zino zibayambako okuba nga naddala ku satellite okuba surveillance buli kampu ey'omulabe owa ADF weeri eriko drone nga zibayamba okukola surveillance ssaako n'okukola attacks nga zisudde missiles okusobola okulaba nga zikola obulumbaganyi ku bajaasi ba UPDF. Kaakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno luno olutalo lulalambukko luba lulinnya enkandaggo kubanga bw'obanga ogoba omusajja ng'alina tekinologi ng'oyo gw'oyigga ng'asobola okukulabira ku satellite ng'agamba nti no tufunyeyo obulumbaganyi kati omulabe waffe atulumbye ali sayidi zaawali kitegeeza ekintu ekiba kifuuza kya bulabe nnyo. Kitegeeza luno olutalo luba terwawukanako na ntalo ez'amaanyi eziri mu ggwanga ng'entalo bannansi bwe beegumbulidde omuze gw'okukozesa drones okusobola okulaba nga balwana entalo zaabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati kitegeeza ki nti eggye lya UPDF ssaako n'ery'Abakongo gali mu matigga olw'ensonga nti nno abayeekera ba ADF balina obusobozi okubeera ne tekinologi oyo ow'ekika ekyenjawulo ate nga kw'ossa ne satellite communication system gye bakozesa gwe mukwano gwange. Oyinza okwebuuza mbu ssente zino bazigyawa? Okusinziira ku lipooti efulumye balaga nti nno Islamic regions ze zimu zifujjirira omusimbi ku bayeekera bano aba ADF bateekamu omusimbi basobole okuba nga bagula equipments ng'ezo eziri ku tekinologi ow'ekika ekyawaggulu basobole okugenda mu maaso n'okuba nga bookipayinga ebitundu ebinene eyo mu buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera ya kazigizigi olw'ensonga bali badde babalumba ng'olaba nti nno just bamanyi kutega butezi bomu naye kati baba nga balina drone ng'ate drones ezo ezimu zeetisse explosives ezisobola okukuba enkambi ey'amagye weeri ne gagisaanyaawo. Golowooza kiki ekyo kye tubeerako olutuba tufuuse oluba lukyali lutalo golowooza mukwano gwange. Kitegeeza nti ne babadde basuubira n'okwandestimatinga mu ngeri gye balimu ekyo bakiggyewo lwa nsonga kino kigenda bayambako okukola propaganda yenna gye baagala okukola ssaako n'okuweereza obubaka kubanga baba bakozesa satellite communication buli kimu baba bakiyina abayeekera kitegeeza kati bali wero equipped. Naye eggye lya UPDF livuddeyo ne ligamba nti nno newankubadde balina tekinologi ow'ekika ng'ekyo tekigenda kubanga kitutiisa natulabira kubanga tebannayiga kukola operation ya strategies nnungi kusobola okulaba nga bakola moves
ezitwataakinga okusobola okulaba nga batufunza wonna we tuli gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So ne bagumya Abakongo muddemu amaanyi mwena mwenna abakolera mu bitundu ebyo ebya buvanjuba bw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi nnyo tuva ku UG Updates TV, tugenda kuba nga tukoma wabula gwe ayagala otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako mukwano gwange gwampuliriza. Tubaagala nnyo, mweraba.